Ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyatuwa ekyengera ky'obusiraamu. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyatuwa ekyengera eky'obusiraamu ne bwe yandutuwadde ekyo kyokka kyandibadde kitumala. Nzizaako okusalira ku w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatuma eri abantu bonna abeerenga abasomesa ekyengera ekyo, abasomesa obusiraamu babeerenga babutegeera, baleme ggwa mu nsobi, baleme kufuna buzibu, baleme kufuna kunyiigirwa okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa. Amazima gali nti ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam omulimu ogwo yagukola era yagutuukiriza mu kaseera akaali akazibu, mu mbeera eyali enzibu, mu kaseera akaali akakayisanyo, n'abanga yafunvubira n'asomesa obusiraamu obwo, n'agenda okuva mu bulamu bwe obw'ensi nga teriiwo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyatatubuulidde. Ekirungi ng'akitubuulidde nkyo kirungi, n'ekibi ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'atubuulidde nkyo ekyo kibi. Ekirungi tubeere nga tukikola, ekibi tubeere nga tukireka. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa asse okusaasira n'emirembe ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ku basahaba n'abagoberezi bonna n'abo bonna abanaabagoberera okutuusiza ddala Allah subhanahu wa ta'ala lw'anaasaanyaawo ensi eno n'ebigirimu. Baddu ba Allah, mbakuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, mbakuutira okuteeka mu nkola ebiragiro bya Allah, mbakuutira okubeera nga Allah kye yatuziyiza tubeere nga tukireka. Bwe tujja okufuna obulamu obulungi kuno ku nsi, era tufune obulamu obulungi ku lunaku olw'enkomerero. Baddu ba Allah, bulijjo ekibaawo kisaanidde okwogerwako. Embeera bw'eba ezze nga mbi, nga tulaba nti embeera eyo egenda kutwalizaamu naffe abasiraamu umma eya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, naye ebeere nga efuna obuzibu, tulinnya ku bituuti, tuyimirira mu mizigiti ne tubabuulira obuzibu. Senga onaaba okoze kino otegeere obuzibu obunaakivaamu. Naye bw'osoma Qur'an n'ogyetegereza bulungi bitadabburi wa bitafakkur wa bitaanni, ne weetegereza nnyo Qur'an ng'ogisoma n'ogitegeera kyegamba, mu bimu Allah subhanahu wa ta'ala bye yatugaana, nassa n'amateeka mangi sinalimu mu Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana ensonga ey'okweyawulayawulamu, yatugaana ensonga ey'okwekutulakutulamu, yatugaana okubeera nga tusiga obukyayi. N'asoma n'atukiza aya namba n'agissa n'agamba, ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Mwekwate ku muguwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwekwate ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraku, tekabatandanga, temugezangako omusiraamu woli wonna wonna kubeera nga oyawukana, mwawukana yawukanamu. Tugenzo kisanga nga obudde bwe tuwangaaliramu sawa ya kakati waliwo ekimbe ekizze, waliwo obuzibu obuzze mu umma, obuzze mu ggwanga, ng'obuzibu obwo
bugenda kuleetawo, butandise okuleetawo abantu okubeera nga beeyawulayawulamu, abantu okubeera nga beekutulakutula. Bulwadde kyobwo bannaye bwe bulwadde bw'akalulu akagenda mu maaso ne kampeyini ezigenda mu maaso. Buli omu aynako gwawagira, buli omu aynako kandidati we, buli omu awulira mu mutima gwe ng'alina kyayagala. Togaanibwa kwagala kyoyagala kasa kiba nga tekikontana na busiraamu. Wabula kyenjagala obbategeeza nti temwerabira nti muli basiraamu. Mu kuwagira kwowagira kwonna, mu kuwaga kwowaga kwonna, teweerabira nti oli musiraamu, teweerabira nti Qur'ani weeri ekugaidinga, teweerabira nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam obusiraamu yabusomesa, teweerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala jali. Tufunye obuzibu nti abasiraamu bangi, tufunye enjawukana. Nosanga omusiraamu ng'asiiga musiraamu munne enziro, nosanga omusiraamu ng'akuba musiraamu munne, nosanga omusiraamu ng'agamba musiraamu munne nti osigenda muwa salaamu mpaka ku lunaku lw'enkomerero, mpaka ku qiyamu saa. Naye ng'ekibaawudde bululu, ekibaawudde bululu, ng'ate Allah atugambye wala tafarraku, temugezangako mu mbeera yonna kubeera nga mwawukana. La mu maka temugezangako ne mwawukana, oba ku mirimu gye mukolera temugezangako ne mwawukana, oba mu bibiina bya bufuzi bye mugoberera wala tafarraku, era ekolayo. Ekikuvumisa musiraamu munno, abamu mutuuka n'okwogera ebikankana, mutuuka n'okwogera ebinene. Imaamu bw'akuyita akugambeko, osanga abantu nga babuuza agamba waayi tulonda mufuti, tulonda mufuti, naye ng'akugamba ye maamuma gw'osaaze eswala n'omugamba nti sitawu, ajja n'osoma kutuba ku lunaku olwokutaano n'atuula n'awuliriza. Obusiraamu Allah atugambye wala tafarraku. Bannaaye, baganda bange, basiraamu bannange, ebyobufuzi, omuyaga gw'ebyobufuzi tegubatwala. Embeera eyo yeeriwo saawa eno mu ggwanga. Abali mu bumyufu, kamyufu kafuusa akamyufu. Teri ataalaba wano abantu baasonagana obutebe ne bakubagana obutebe, ettenti yonna nejjula butebe. Naye ffe abasiraamu otulina Qur'an, kitabo kye tugoberera. Qur'an eyo gye tugoberera. Allah yatuma bannabbi abo betumanyiko bye yatubulyako 25 bonna tubagoberera ng'owenkomerero Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah waffe ali omu, era bulijjo tugamba kul huwa Allahu ahad, ali omu. Ffenna bwe tuba tusaala kibula yaffe eri emu. Kikwasa ensonyi. Offe abasiraamu otulina ebitugatta ebyo byonna byonna, ate ebyobufuzi ne bituuka ne tuba nga twawukana. Empalana n'etandikira awo, n'owalana munno n'empalana n'ogisiga ne mu baana ne mu bazzukulu, empalana n'etambula. Basiraamu muwagire be muwagira, naye temwerabira nti muli basiraamu, temwawukana. Musiraamu munno gw'ovuma ojja kufa nja kufa, yajja okuyimirira emabega akusaalire akusabire. Naawe bw'onaaba ofudde era basiraamu banno be bajja okukusaalira. Muwagire bye muwagira, naye temuva ku mulamwa. Ekikujja ku mulamwa kireke, kyesonyiwe. Naye omusiraamu agenda mu kalulu, omusiraamu agenda mu kampeyini nga yasadde subuhi waka n'amalako isha nga talinaako swala yonna gy'asadde, naye olw'okuba awagira, olw'okuba ali mu kalulu, olw'okuba ayagala kandidati we akole ki, kandidati we ayitemu. Bannaaye, muwagire naye temwerabira nti muli basiraamu, nti essaawa ya swala bw'etuuka nteekeddwa okugenda okusaala, ebisigadde byonna byonna nina okuba nga mbiyimiriza, nyimirizeewo esswala.
ne betuwagira ennaku eyinza n'okukwata. Abamu batukozesanga madaala, bwe batuuka gye batuuka ne bambuka, eddaala n'alisamba ne ligwa. Abadde arisivinganga amasimu go nga ne bwobiipi nga kkubira kasita ayitamu khalas n'ennamba nga akyusa, takyayagala kumanya. Abo be bantu baffe, abo be muwagira bwe batyo bwe bafaanana. Mutegeere nti abantu be muwagira abali kubajja ku mulama gw'eddiini nti eswala etuuse kangende nsaale, kasita ayitamu tayagala kumanya biddirira. Bw'oba oyagala omulinda okukwata ku ssimu yo omulinde ng'ate ebulayo omwaka gumu oba emyezi 6 ate akalulu kakole ki? Akalulu kaddemu. Ne weewuunya omwana Adamu kyewagwamu ku luli era n'osigala nga kyokoze eki? Kyoguddemu. Naye ng'omuntu oyo yakuyisaako eswala, abamu n'okusiiba tewasiiba, azikaari eziba kuzikuyiseekaawo mmeka, okusoma Qur'ani kugamba mirundi bimeka byaba ofiiridde mu kusoma Qur'ani al-Karim mu kaseera ako koomala mu mbeera eyo. Ababba obululu ne babba, abakuba bannaabwe ne babakuba, abatta bannaabwe ne babatta kuba mubawulira. Bannaaye Allah atugambye wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Ekitwawula ki? Lwaki twerumaaluma? Lwaki tetuwa Qur'ani eyo kitiibwa? Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa yagissa ebigambo bye tubiyisaamu olugayo tetwagala biwulira? Lwaki Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasomesa obusiraamu Allah gwe yatuma abeere ng'ayongera otunnyonnyola? Lwaki tetumuwa kitiibwa ne tuwuliriza ne tuteeka mu nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatugamba okukola bye tuba tukola? Lwaki twawukana? Lwaki onvuma? Lwaki nkuvuma? Abantu abamu atuuka n'agoba ne banne mu busiraamu, n'akugoba mu busiraamu n'omubuuza obusiraamu bubwo. Nannyini busiraamu abwagalamu bantu, ng'omuntu omujje mu busiraamu. Man kaala lak, ebyo byonna tubijjawa bannaayo okwawukana kubi. Ebibi ebiri mu kwawukana ba ulama abamanyi babitunnyonnyola. Ekisookera ddala dha'ful umma, kyetusookerako ddala kubeera nga umma ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ebbanga lye tunaamala nga twawukana tugenda kubeera banafu. Yagalagaana ekyo kirabibwako n'omwana ayonka akiraba, n'omwana ayonka akiraba. Kuba bw'otunuulira ekiri e Gaza n'otunuulira population y'abasiraamu mu nsi yonna, kyandibadde tekiriiwo ssaawa ya kaakati. Naye olw'okwawukana kwaffe, enjawukana ze tulina, twanafuwa, tuli banafu, nti n'ogwosobola okubeera ng'omuboggolera dduke tosobola kuboggola. Lwaki? Olw'okuba oli munafu. Allah kyatugamba nti wala tafarraku, temugezangako ne mwawukana. Kuba bwe twawukanye tugenda kunafuwa, tugenda kubeera banafu. Era nga bw'olaba Basiraamu banafu, tuli banafu, ekyo tukkirize. Naye ekyatuleetera obunafu kwe kubeera nti njawukana ze tukola ki? Njawukana ze tulina. Bannaaye abantu abawangaalira awamu wayinza okubaawo ebitatambula bulungi, naye tekitegeeza nti oba obaddewo ekitatambula bulungi ate siga bukyayi. Tosiga bukyayi. Gundi nze simwagala. N'oyagala abatalina buzibu wakati wo naye oli nabo n'obakyayiramu. Bannaaye wala tafarraku, wala tafarraku. Basiraamu bannange, bwe tunaaba twawukanye tugenda kunafuwa. Ekyokubiri mu bizibu, mu mitawaana egifunikawo nga twawukanye, twerumyerumye, madkhali shaitan, gwe mulyango shaitani mweyingirira. Kasita shaitani eraba nti abantu baawukanye tayari ng'eyingirawo, ekyo yinza okitegeraageranya mu famirizi zaffe gye tuva. Allah ayinza okusukkulumya ku banno ab'ekika kyo ne wajjawo obutategeeragana ne mwawukana, wallahi shaitani neeyingirawo n'etwala eri ebigambo, n'etwala n'ebigambo, amajini ne gagenda eri, amajini ne gadda eno. Shaitani eyingiddewo.
era egenda baawukanya era ne mubanga musigaddeawo. Buli lwe twawukana ashaitaani yadkhulu fiina, shitaani atuyingiramu, naye ng'ekituleetedde ekyo njawukana. Amaka, bya bufuzi, bya mirimu, buli wonna wonna kasita twawukana obuzibu babukoze eki? Obuzibu butuuse. Allah kyatugamba nti wala tafarraku, temugezangako. Basiraamu tetwawukana. Abantu betuwagira bangi, abasinga obungi bye boogera si bye bakola. Basuubiza eggulu n'ensi, naye nga naawe olaba nti byasuubiza tasobola bikola. Nabo tubagamba boogerenga bitono, boogerenga bye banaasobola, baleme ate kubeera nsonga eyawulayawula okusingira ddala mu umma yaffe eya umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basiraamu, olwaleero tuli balamu, naye nkya tujja kusisinkana omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Ojja musisinkana, tujja musisinkana, oba oyagala oba toyagala, ketonye kagwake, bujja kukya kumakya ng'oli mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa akubuuze salatu dhuhuri mu 2:26 yakuyitako ng'oliwa. Kuba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamah as-salat. Kyebagenda okusooka okubala omwana Adamu ku lunaku lw'enkomerero, bagenda sooka ffenna tubala swala. Bakubuuze zino zakuyitako olwokutaano n'ejjuma neekuyitako, waliwa nti nali mu kadodi kaaki nti ka campaign, ebyo wabisomako wa mu Kulaani nti swala ekuyiteko olw'okuba campaign. Okyawe munno. Abasiraamu tutuuka n'akaseera omuntu n'akyawa munne hatta n'amusalako ne salaamu. Bannaaye essalaamu nkulu nnyo baganda bange Abasiraamu, naye nga lwaki amusalako salaamu? Olw'okuba oli yali awagira gundi ate ono ng'awagira gundi, omuntu n'akusalako salaamu takyayagala na kumanya assalaamu alaikum. Omu neyekuba mu mutima n'agamba nze kamutolere salaamu, omusiraamu n'alalambala n'agaana okuddamu salaamu ya munne. Banaye eddiini tugitegeere, eddiini gye tusoma tugitegeere. Omuntu n'agamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, n'omusooza n'otunula ebbali, wallahi billahi tallahi bujja kukya ku makya wejjuse salaamu eyo, oba oli awo kabe kasinge nga salaamu eyo empeera 30 ge weesubya nga gegabula ku minzaani yo yingira ejjana, naye nga wagaana okuddamu salaamu ya muganda wo Omusiraamu. Ko Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti omuntu bw'agamba nti assalaamu alaikum aba afunye empeera 10. Assalamu alaikum wa rahmatullah empeera 20. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu empeera 30. Kati bagenze okupima minzaani yo nga kubulako empeera 30 oyingira ejjana, naye ng'ojjukira Abasiraamu bali awo bootaddamu salaamu. Bagambe waaya nti gukusinze, it is too late, gukusinze kati kwatirawo ku kkono. Tujja kwejjusa, tujja kwejjusa. Teri kikugaana kuddamu salaamu ya munno, teri kikugaana yadde yakola ki, yadde yakola ki. Bw'atoola salaamu, please muddemu salaamu, ddamu salaamu gw'omanyi ne gw'otomanyi. Naye engombe eriwo saawa ya kakati nti oyo wa NRM simutolera salaamu, oyo wa Nuupu so simutolera salaamu, oyo wa Maniu simutolera salaamu, oyo wa Arsenal simutolera salaamu, oyo wa gundi simutolera salaamu. Yembeera eriwo. Kati salaamu mwagizizza mu bibiina by'abafuzi, mu mitimu za mipiira.
salaamu mwe mwagiziza. Bannaye salaamu ya busiraamu, si ya byabufuzi, si ya timu za mupiira. Wa'tasimu bihablillahi jamia. Ogwaffe guwedde, tubatuusizzaako, kampeyini zitandise. Ayagala awulire, atayagala tulisisinkana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga ffe twewozaako tugamba nti ya rabbi, Allah twatuukiriza, abantu twabagamba Allahumma fashhad, Allah beera mujulize era gwe mujulizi waffe, era nga bwe ngamba tutuusizza Allahumma fashhad. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere mujulizi ku nsonga eyo. Aqul ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى wattaquhu ya ulil albab. Aduba Allah nga tumaliriza, nziramu bakuutira, nziramu okukkaatiriza, nga mbajjukiza okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate mutegeere nti tuteekeddwa okwesibira entanda. Bwe bagamba okwesibira entanda, tebagamba nti wesibira entanda ya duniya. Twesibire entanda ey'enkomerero. Khairu zadi taqwa, entanda ekyasinza okubeera ennungi mu ntanda yonna gye tugenda naye ewa Allah, kutya Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa. Bino byonna bye tulina, byonna bye tukola, bikole ng'obikolera mu layini ya taqwa Allah, kutya Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa. Kwa entanda ekyasinza okubeera ennungi. Bwe binaaba bitulemye, bwe tunaaba tuli mu byaffe, bwe tuba tuli mu interest zaffe, nga bw'olaba nti buli muntu yenna gwe awagira, gw'olina gw'owagira olina interest zo, ne gw'owagira alina interest ze. Buli omu alina kyanoonya. Abantu mukimanyi bulungi nnyo nti omuntu awagira gundi either wa kika kye, oba mwagalako fees, oba mwagalako kasente, oba mwagala bw'atuuka amuwa omulimu. Buli omu gwawagira alina kyamwagalako. N'oli kennyini candidate naye alina personal interest ze, alina ebigendererwa bye. Naye ffe ekigendererwa kyaffe kyonna kibeere kya taqwa Allah, kutya Allah subhanahu wa ta'ala mu buli kintu kyonna kye tukola. Mu buli kintu kyonna kye tukola, bwe tunaaba tetukikoze nga tetuteeseemu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, baganda bange, tujja kuba tufuna obuzibu, tujja kuba tufuna emitawaana, tujja kuba tufuna emirerembe. Muganda wange, kyokwasiza ejjinja okube munno, musiraamu oba si musiraamu. Obusiraamu bwakulagirako okwata ejjinja okube. Abantu mu campaign bawa bannaabwe obutwa. Nze nali ndabyeko abantu nga bamuwa butwa mu campaign. Abasiraamu tukyabaagala, eddiini yammwe ekyabaagala. Genda mu kintu tokiggweramu eri, gendamu oba olinamu bigendererwa nga bya busiraamu khalasi. Allah kye yatugamba nti tuyingiremu tuggweremu, yatugamba busiraamu. N'atugamba nti idkhulu fi silmi kaafa, muyingire mu busiraamu mukole ki? Mubinkire, muggweremu. Toyingira mu busiraamu okugulu ne kusigala bweru. Tobeera mu busiraamu omutwe ne gubeera bweru. Wenna oteekeddwa okubeera ng'oli mu ki? Oli mu busiraamu. Ebyobufuzi tebibajja ku ddiini yammwe. Ebibiina by'obufuzi, emipiira, buli mbeera yonna tekujja ku ddiini yo. Sooka okulembeze busiraamu. Bwe tunaaba tukikoze, tujja kufuna okwesiima kuno ku nsi, tufune n'okwesiima ku lunaku olw'enkomerero.
ألا وصل وسلم على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حيث يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كثرت في ذممنا الديون فإنا على قضائها قبل المنون. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.